Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuzotya wasibyotya. Nodini Ntege once again nkomyewo. Ebintu nno bikaawu nga batulabe ebizibu ebiri mu kibiina kya NRM nakugamba empi n'ebikonde byali mu kalulu ka seeki aka NRM. Ebyo ne tuvaayo tetwawumuddemu ne tujja ate ku full figure. Full figure ne yeetikkawo awo wonna. Abamunenya abagamba mukazi wattu wiiki egenze okuggwako bigenze bikkakkana. Tuba tuwunzika wiiki egenze okuggwako nga mulimu ensonga za Sauda Madada. Sauda Madada ono alina abaasanyuka nga bamumye kkaadi. Ne Sauda Madada alina ate be yaluma ne bagamba ekibiina kiyirawo omubiri bw'oti ne kikuvaamu ku lasiti. Ani anaddamu okuyirawo ekibiina? Omuntu ayiwawo atya omubiri? Nalabako omusajja eggomba nga wa NRM ng'avuma Museveni omufiirako. Musajja gw'oli mulimba nnyo, abantu eno baakukoowa dda, neffe twewayo ne tugamba katubeerewo ku lw'ekibiina, temutufuddeeko. Yali ggomba eyo n'agamba ekibiina ngenda kukivaamu. Teyagamba kivaamu enewe, wabula mu kwemulugunya yalaga nti ayise mu bugubi bungi nnyo okubeera mu kibiina kya NRM naddala mu kitundu ky'eggomba, nti yatuuka okulekawo muganda munne Kyagulanyi. N'abagamba Muzeeyi Museveni yalina obusobozi, yadde Kyagulanyi mwana wa ku kaalo. Naye kino entebe y'obwa pulezidenti nnenemu. N'agamba ekyalo ne kimuboola nti n'omwana ow'oku kaalo n'omusosola. Kitegedde. Naye byonna nga bimaze okuggwa, eyo tuvuddeyo Sauda Madada. Sauda Madada ono, in all fairness, omuwa kkaadi ku lw'ekyo bwe kiba ng'alina ebisaanyizo ng'abirina, in all fairness, toyina nsonga gy'owansi nti bakkansala abagenda ku lukiiko awo si be b'amagezi agayitiridde. Naye nga Sauda Madada alina layini ye ya zaake gy'akola, oba bakuba oba kubayoola oba kuyuza ki. Sauda Madada ebyo agenda bikolera mu kanso. Nti ffe bye muli mu kukola si bye bya Nuupu, si bye by'abantu be tukiikirira, si bye by'abantu ebyatutuma n'akuba emmeeza ne guseka. Oyo nno mu kulwanirira ekibuga abadde ajja kusobola. Naye nga tonnamuwa kkaadi Sauda Madada akulaze nti asobola okulwanirira ate Kyagulanyi, okuvuma omuntu abadde amuvuma, okuswaza omuntu abadde ajja muswaza, n'okugwa mu bulago. Oyo ye Sauda Madada. Naye n'atuuka okugamba abantu nga beegabidde bifo. Kyagulanyi wewe ekya pulezidenti. Owulira? Nyanzi ogamba ajje, ogamba Nubian Li ajje, kintu kya mu nnyumba. Owulidde? Nojja musajja wange Joel Ssennyonyi nti weesimbewo wano, mukulu waffe ani Secretary General nti gwe gyamu mu Kampala Central. Owulira? Kati Sauda Madada agamba naye abantu nga bagabanya ebifo. Nze naabeeranga mu kukuba mmundu yokka na mumwa, naabeeranga mu kuvuga mumwa gwokka. Omukulu yatugamba buli w'olaba ekifo weesimbewo. Lwaki nze gwe wammye kkaadi? Bwe yayogeddeko abantu bagamba walaalala. Naye ate sayidi endala waliwo abafuna kkaadi, nga kkaadi zino bazifunye mu ngeri nti bali royo eri ekibiina, nga si ku ground nti babamanyi nnyo, si nti bakozi, wabula babadde royo eri ekibiina. Okitegedde? Baagadde nnyo ekibiina, bakiyiriddewo omubiri, batambuzizza Nuupu n'enkola ya Nuupu mu buli wantu. Sauda Madada omanyi abantu baagudde mu bulago olwa Nuupu. Kale mu kyo kyonna kye walina omumukolera, akafo k'asobola wali okamuwa nga nze.
singa twali tugaba kaadi ku merit tulina ababaka bangi abatandibadde mu parliament nga tugamba twatunulidde obuyivu bw'omusajja ne tutunulira amagezi ge ne tutunulira ensengeka ye y'ebigambo ne tutunulira engeri ekyalo ekitundu gye kimwagalamu ne tugamba okke nti nkankwe ekyokulabirako nti Kasibante Moses versus Abubakar Kawalya bw'onoonya Kasibante byayogera mu parliament n'Abubakar Kawalya byayogedde amanyi parliament si byambo gwe buuza Kasibante yayogera ki mu parliament Abubakar Kawalya yayogedde ki mu parliament but ojje ku ground akoledde ki abantu ku ground Kasibante yali mukodo ne Kasibante yateesanga mu parliament ng'ali mu top 10 genda okikebereko yavira mu parliament top 10 naye yavaayo ayinza okuba teyali lawyer eri kibiina n'ogamba Kawalya ye waffe atutegeera si mukodo nti ye ne tugenda eno Lubaga South nti waliyo abantu nga musajja waffe Aloysius Mukasa wamuwa kaadi ku bukugu ki wagimuwa kaadi ku maanyi ki ge wasinzirako kugamba Aloysius Mukasa eno kaadi ngikuwadde mugezi nnyo akole just loyalty nti oyo waffe atwagala okitegedde so si nti oyo omusajja mugezi benjogerako era olunadde n'okugamba nti kye bakoze kuba ndi mukuwa nti mu parliament babaddeyo gwe ngamba bakoze bino tulina musajja waffe ewaffe eno Namasuba Serukenya David Serukenya ayogedde ki mu parliament kikyogamba nti yateesa kino ne bakimulemesa ki nga bitaano biriwa ababaka bangi sijja kubagendamu bonna gwe b'omanyi kitegeeza olina fakita ku wali ogabira kaadi y'abuntu nti abo baffe so si abo be basinze okusaanira tekyaliwo oba mukyagala oba mukireka kaadi za Nuupu tezigabibwa ku busobozi bwa mutwe kaadi za Nuupu zirimu n'okusinza nti osinza omukulu osinza ekitebe that is why muganda waffe Derrick Nnyeko ate ye bwe yasinza yasalawo kusaala Talawiya ku kitebe nti bwe yatuuka ku kitebe yasiiba nnakwana atambula bw'ati bwe yeekubya ku bifaananyi n'omukulu bamubuuza parliament egamba ki okumanya Derrick Nnyeko yayagala ekibiina nti Derrick Nnyeko yayagala Nuupu nti Kyagulanyi ne bw'abadde agenda oba agenda Canada nga yessaamu tiketi parliament n'agirekawo n'agenda akiikirire Kyagulanyi n'abeera naye nti ku ttiimu y'omukulu eyazze kuliko abantu 4 nga Derrick Nnyeko yasooseeko Kayemba Solo abo no tebakiikirira bitundu bakiikirira Kyagulanyi era ne babeerawo kati bakisussaamuko ne babaddeyo mu parliament Derrick Nnyeko ye abadde akiikirira ku kitebe baŋŋamba n'abaana b'omukulu abadde agenda n'abalabako birthday kambaweeyo ku Kindaazi KFC biki era mukwano nnyo gwa family kati mukisussa ground gyaliko yeye abantu beemuyenga Kabalagala Buziga Kansanga bagamba fere tukulabye ale mu butamulaba ekitebe kimugamba bw'otaweza miliyoni bweziti kaadi mmye ne yeegattamu eno byakulwana eno kaadi muŋŋamba sigira basikaŋŋanya omuguwa Derrick Nnyeko mu ntondo ze amaliriza agambye naye ekyo kye sikoledde kibiina nvumiddwa lwa kibiina mbu sitegeera Derrick Nnyeko yagamba abantu bamuvumye including me tumubuuza wajja kukiikirira abantu bakukiika ku kitebe omutadde ate guwa mugamba abeere nga ku kitebe era nawulirako omukulu Muwanga Kivumbi in one of his addresses or speech abatasobodde kubeera wano mubaboole ku bitundu mubalabe you get my point nga ababaka abamu bagenze mu parliament
eno abakulu bali ku kitebe. Kaakati Sauda Madada bano bonna bw'obawa kaadi bw'otyo ye lwaki omugamba tasaanidde ku ki? Nkwata that background kuwa nti ne Sauda Madada akkirizibwa okufuna kaadi eno lwaki? Because abeereddewo ekibiina ng'abalala be bafunye kaadi olw'okubeererawo ekibiina beetadde mu tageti eyo. Nvuddeyo Shamim Malende. Shamim Malende omusajja byaddala wanobye Shamim. Tewanobye wabula wasiibudde n'okugenda n'ogenda. Naye kyekiseera ekituufu gwe nga Shamim eryanyi olirina wakava mu lutalo luno oyingira lutalo lulala, ani akubalira ebyobufuzi? Baŋŋamba eddogo liri mu bitebe by'ebyobufuzi NRM awali eddogo, ku Nuupu awali eddogo omuntu akuloga n'obanga okola bintu bitakwatagana. Nalabako omusajja yejjinja balyeku mu kalulu ka 2021 abantu we babalira obululu jinja eyo oba South West Grace Moses balyeku 2021 abantu we baddukiriza DR forms yebaka okuva ku ssaawa ndowooza 3 ez'ekiro. Yazuukuka nkeera yagenda nga baga naye kaŋŋendeko wano mu wooteri bagenda kuntawaanya newemu essaawa mpummule nzije. Teyazuukuka, ne bamuzuukusa n'abaga mundeke nammwe mubireke tewali buzibu tujja kawangula. Ne bamugamba nno waliwo fomu balabika babadde nno bakubba ebyo byansi nga yebibuuzi byalimu balyeku akalulu kagenda okuggwa nga bamaze n'okukalangirira nti Sandi So awangudde nga lwadde engulu nti kijja kitya ng'obwedda atunula ng'ani akikoze tukubira returning office tukubira Ismail nti obwedda tukugamba ne gundi yazze era yakakasa yalogebwa. Ku luno yagambye anaamuloga y'anaamanya balyekubo yagambye baamuloga luli era n'abaleka. Ku luno alina Katonda we agenda okumuloga ojja kukitegeera. Kati ne Shamim Malende ono andabikira ng'omuloge. Omusajja otobye naye mu bulwadde bwonna, mutobye mu bintu bino nabiri. Kati ate otuuse wakati ogamba nze ŋŋenze, bizibu ki by'ogumidde kati by'otasobola kugumira Shamim Malende mu tayimu eno ey'akalulu? Owadde ensi omukisa etandika okukuteesaako. Owadde ensi omukisa nti omusajja gw'olina muvubuka mwana muto talina kyafiirwa agenda kukuyiira olunyata n'ensi n'embwa yeesigama ennyama kuba ebyama agenda kubita ebiri mu layini n'akalulu. Omwami we agenda kuta ebyama ate yatandise dda okubita. Yagambye alina byasirikidde bbaawo. Shamim Malende bbaawo agamba alina bingi byasirikidde ng'agamba n'obulwadde bw'obadde olina bwe bubadde feeke kyova olaba okuva lwewakomawo nga bakumye olabye kaadi egenda togendangako mu ddwaliro. Omwami bw'atugambye gwe olaba yeno kyekino ekise omusajja obadde omukyawa mu Gwokusatu oba mu January akalulu nga kawedde n'omugamba nkutadde wantama n'apapala emyaka 2 gigenda okugwako 5 nga mwatereera. Naye kati tuli mu kubala oba ne Zahara Luyirika. Zahara Luyirika olina ssente nnyingi n'emikisa mingi. Zahara Luyirika gw'ate omuntu wo nga ayokya buli lukya gwe mubisanya ku kaadi. Zahara Luyirika tobanga ekintu kino okirimu nga wakitaddemu ne ssente. Zahara Luyirika oyinza okuba gwe oli mu mwami wa Shamim Malende nga wamumubyeku. Zahara Luyirika oyinza okuba gwe watutte omwami w'omukazi ono ng'omuwaga n'omugaga genda weekola obusolosolo nze nkutadde. Kisoboka ssebo omuntu ateeka ssente mu muntu n'ayonoona political career yo nga gwe olwana na bbaawo kumbe bali mu ssente. Abantu nabawulira bamanyi n'okuteeka ssente mu bantu
namwe agenda omufumbirwa omuzaaliro n'omuzaalira ffe tulina kye tubaala kya myaka 10. Omukazi najja nga naye yajja kusaanyaawo, omusajja najja nga yajja kusiiga siriimu, nagga agendayo mukwano ne bakuwa ne obukadde 10 kawumbi. Gwe gendayo ojja sooka omugulireko emmotoka eno, omale omugulireyo kino, n'okukyala okyale omale otukolere kino. Zahara Luyirika bw'oba kino ekintu oli master. Shamimu Malende ani akuloga mwannyinaffe? Amaanyi nga mangi agakulwanyisa. Kati gw'osazeewo mu time eno ey'okunoonya akalulu odde mu kuddamu bibuuzo bya bufumbo bwo. Singa omusajja yakugobye naye n'osiba n'ebintu by'omunju gwemu pi. So yagamba fridge, yagamba nga tuleete fridge ko gwe naye tugiteeke emmanya gange kijja kwanguwa, byonna wabitutte. Shamimu nze oli mukwano gwange, eno tisi yebadde time nze era bwe mba n'ababaka mu parliament bengamba nti mu parliament nyinayo abantu. Oli muntu wange Shamimu okimanyi, ngamba we mukwano gwange, nyinayo ababaka gundi ne gundi ne gundi, they know me by name and face. Naye kati wano we tuli kuba Zahara Luyirika nze simumanyi, ndaba mulabe, ndaba muntu ali awo, nina sikando ze mmanyi eza KCC mu 2016 14 awo be bajjamu Elias Lukwago Olukwe, abantu tebaamuza mu 2016 n'akolagana ne KCC ate ya NRM ebiseera ebyo nemuwa ttende ezimu ezo z'emakindye. Oyo Zahara Luyirika ne mu kuzimuwa kati yadburukira mu Nuubu. Sijja kugamba nti tamanyi byakola, naye point eri nti ye ate ali consistent. Zahara Luyirika byakola ali consistent. Yasaba kaadi n'alaga mwetaavu ku kyagenda okukola, ali systematic. Gw'oli eno lyeri baŋŋambye bw'oluka ku kitebe ofukamiza amavivi kuva eri ojjoogira kimu kaadi basebo bannyabo ate ekirala Shamimu baŋŋamba oli mukodo. Bajagamu akana akasajja kaagalaka. Shamimu abantu be mubeera nabo mulina okulya nabo. Kuno yadde tugamba tuli mu struggle naye parliament mulimu ko kukulya, abantu balya. Akasente akava mu parliament kangimu, lyako ne banno. Tunuulira muko timing. Gwe batagobye lwaki ovaayo? Abantu bafumba lw'abaana nga waali awo yagamba nze kanfumbe lw'abaana. Naye oli mu bufumbo lw'omusajja. Omusajja agambye yakusanga ekintu ky'olinawo bitabo. Mateeka nti mmanyi amateeka nti n'akubuuza oyina ki, ne mupangisa ne mugulayo akayumba ye Nansana nga mumaze okugenda mu parliament. Era omusajja mu ngeri gy'anyumyamu ali mu kukwanika nti parliament mulimo atya. Agambye bw'ati nti twalina ebizibu bingi ne tugamba tusooke tugende mu parliament. Katonda n'atuyamba ne tugenda mu parliament, awo ne tugulayo akayumba. Eyo business, parliament business. Abantu bagenda mu parliament kweyozaako nnaku. Era kizibu okusanga omubaka wa parliament olwaleero apangisa. Kizibu. Nekizibu okusanga ababwagala nga tebagendayo mu parliament nga tebapangisa. Abasinga bapangisa. Abalala balina amayumba naye nga buyumba bulinga bwa Nuruddin. Bw'atuukayo n'alyoka agulumula olubiri n'abagamba tuli mu struggle. Kivaana nayagadde embeera y'akasolo. Kasolo w'ekyotera yagambye munne nti wagamba oyagala change. Naye change bwe wajja ate wafuna yiyo. Gwe wakyukakyuka obulamu wekka. Abaakulonda ofuna change wabaleka. Ebizimbe ogulumuludde, masomero ozimbye, ogezze, emmotoka okyusaako. Kitegeeza change gye wanonera abantu wanona yiyo. Kali n'ababaka be tulina banona change yaabwe. Naye bw'oba ozannya politics ban'abantu obazannyiddeko otya. Toyinza kunyega ppeesa lyakunoba kati. Waliwo akulwana nga yayise mu mpewo. Shamimu Malende waliwo akuloga. Kubira ku Mama Fine essimu. Noonya ku Hajati Nakalembe.
Nonya ku Hajati Nakalembe waawe Busaabala ayina edduwa abantu abaliko ebyambika ng'ekiri ku Shamimu Malende. Hajati Nakalembe ali Busaabala awo n'ennamba ye weeri awo asabira ku bantu abawedduwa. Hajati Nakalembe munoonya ali Busaabala awo gwakwambulule bwambuluzi, waliwo akutambulirako, waliwo akubala. Nze bwe ndaba Shamimu Malende waliwo akuloga, waliwo akufuuyira emmindi. Toli wekka mwannyinaffe, waliwo akulwana, waliwo amapeesa g'onyiga mu time. Kuba eyo sirya sympathy card nti nagambye kannobe abantu bansaasire. Ku ddiiru ki? Waliwo w'onobera ng'ate gw'onobyeko mukambwe muzibu alinga omusota agenda kwogera buli ekikukwatako ekibi, bw'oli bw'oti, bw'olimba kino, bw'oli omuyaaye, bw'wapulootinga okukola bw'oti, kuba mubadde mu bufumbo obuli mu politics. Ate n'oyanika omusajja buli kyange simanya kiki kitegedde. Era nsaba bw'oba oyinayo akadde ng'omwami wamukyaye byaddala wamukyaye, owulira ng'oli shuwa okakasa omwami wamukyaye, funa engeri gy'omukuulingamu, muyite omugambe muganda wange nyinayo $1,000,000 kankuwa 5, nyina 2 kankuwa 10, tambula ntambule, ate omumwa sirika, tonjogerako sikwogerako. Ebyatwawudde mu mbeera eyo, naye bwe nereka nti oleeta bw'aleeta, ate abamwere balina obudde bagenda kutandika kukubuuza bibuuzo bya maka, ogambe sijja byogerako, ate gwe wabireese n'okola. Lwaki okola posti ekwata ku bufumbo bw'etyo? Wagira mu kuki? Sigambye nti okwawukana kikyamu, naye oyawukanye otya? Abantu baawukana era siri mu kukunenya. Lwaki oyawukanye n'omwami wo naye oyawukanye naye ddi? Era mu kwawukana okoze otya? Okwawukana it is normal, abantu baawukana, naye nga ggwe ali mu politics obala kaki? Think about it. Bwe ndowooza era yanguwa mangu yita omusajja ono mutuule, funa basenga baani ababatuuza, mukkanye nti political career y'omukazi gireke. Naye byatugamba ffe tujja bikkiriza omusajja obadde obeera naye mu kitanda, mubadde mubeera mwenna mu ddwaliro, ajja kuta ebintu, alina ebintu bingi nnyo by'amanyi. Tosobola kuba ku byabufuzi n'otayogera ku Kyagulanyi at one moment ng'oli n'omwami wo, ebikunyigiriza wabiriwo bimugambyeko ne mubiteesaako. Okitegedde? Ebikunyigiriza waliwo agenda kubita. Olina bye wayogera ku gavumenti, omusajja agenda kubita kuba naye anoonyayo kawiini. Gw'okirabye otya? Awo wendabira obuzibu. Tayimingi yeeyo gw'obiraba otya? Tulaba akadde kampeddeko, obudde buzibye, kambaleke tukwatagane ate olundi. Ennamba weeziri awo, WhatsApp kweri, ate ne abasubscribe nga mugende maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukwatagana olulala. Mweraba. Nzikiza